Je baliko nyabo. Emichi. Omanyi banga limaze wabweru nga nkonkona gate nga temugikulawo. Sima mwanne ko bana. Mwizo kuba mwanne ko bana nga mugamba sengo mwavu uyo zimulese nga mumpulirize eri tyo bwavu bundesi. Kyekyo ekyo kundisa wabweru. Ha? Lindako. Guli manju. Omuchi. Geno mpitire musa. Mukwano sikutegedde gwe kenyini ate ngamba musa yani. Musa mwanyina ze omubwati. Geno mumpiti. Olaika ndo kuotegeza abantu abali mu nyumba eno. Ene nyumba bagitunda dera fetu twagigula. Omwezi nga mulambe mabega. Ewe. Ndio bajja wano ne mbaga nti nyumba yatundibwa. Nze simanyi Musa nawe kenyini sikumanyi. Simanyi kuleka. Daya bananga. Brother as before. Oli wa mutawa. Wale mani wala sisa. Musa. Wanjani ono? Yes. Wanayi. Musa nze senga busega. Mwanyinaze. Ate wenzo kunzijukira nze omwavu wakuno. Abansonyiwe namba yomanyi ensumbwa mwene wedero kanyi saving. Lero. Musa. Guli manju, guli wa neighbor, omukolo guliwa. Mukolo ki? Omukolo gwo kwanjula werabidde. Aleka nawo omukolo twagukyusa omukolo gwaggwadda mwezi gumu emabega. Ani gwe saakubira simba suma bonna nabakubira. Wammanda essimu yo ndoza gye saalira. Musa, n'otukukubira suma atali wa kitaawo na nnyoko. Nze neerabira omwana wa kitaawo ne nnyoko. Nze mulinzijukira ku Musa mmwe. Okakasa sakkubira? Lindako. Musa omukolo gwo gwaggwera ddala. Omukolo gwaggwa. Ani yali mwannyina omulungi? Ku bantu bemanyi. Kuba sokoleke. Sakkubira. Naye. Nedda twagujjayo kwezi enaku z'omwezi ne tuguzzaako. In fact kati mwezi tewayiseewo mulama nga guwedde. Daya bananga. Tokitegedde. N'olugoye lwendimu. Musa n'olugoye lwendimu. Ndweyazise ndupangisiza. Narujja ku Style Nation Bridal Boutique. Namaganda akedi Musa. Ningenda ku level 2 omukazi n'alumpangisa. Musa nenesiba mpogole. Musa mukolo gwaggwa. Tuwe otandika nawe ojja kutandika oyo katembawo. Nvaako. Gwe netofaayo by the next week nina ka birthday ka baby wange agenda kweza omwaka. Waje? Nvaako ate kwezi kasitotandika ebyo ebyokuzanyazanya. Anyway omanyi ndi busy tujja kuddamu. Musa tova kusimu sina transport. Musa bambizo kondekere twa. Musa sisa. Byola bango omuntu afa stress n'ava umutanga mulinga yafa linga tumanyi kiki kyamuse Kawende muntu. Bintu byange bino. Ero kuli bino bisigaze sijja kusobola kujjayo. Sida bwe bizayo ngabika. Tegedde kati biba kuli badde studio byakyo gwa badajja ku mukolo. Nze buli mukolo kale nsiba emere nesina bwe mbitwalanga bikalu. Kati mutereke ndijja n'ekimu. Kati Musa yagambye ati. Vaako.